oyina bakulu bo mu industry muno ba legends naye ebintu byabwe byakulya kunywa kutamiira nakwagala abakyala boolyawo n'abasajja wewakuumya otya nti brand ye ekyaliwo gambo bibyo si byange ebituufu byange nze siri balala katyawo so ebyabalala simanyi siri mu bulamu bwabwe siyinza kwogera bingi nnyo webale kuba kayimba akaliwa n'okuba kayimba ng'olinga biregerera abantu akaliwa Forever ne Uncle Ronnie oba Mind Your Business okay Mind Your Business kabadde ki abantu beebuuza ani gwe wali okaweereza nga tombuuza ka Forever gwe nkaweereza sirina gwe nali nkaweereza naye kakwata ku bintu bingi bye tuyitamu mu bulamu generally bye tunaayitamu bye tuyiseemu abamu bye tusigala nga tuyitamu ne mu future n'abalala bangi emirimu gy'enjawulo naye olabika ng'eyayimbisa obusungu obungi obw'ekitalo ndoza ku kyewawulira feelings zo simanyi kyewali owulira ku ssaawa eyo naye nze nayimba message era nga wogiwulira tewali kigambo kipya kye batakozesangako moment ki gy'ojjukira omuntu eyali akwesizaamu oba yali ekwesizaamu sijjukira pozi kaninde ebinaddako naye kati biba nze buli time nsangulamuko ebintu ebimu nodda ku birala nofokasinga olinde ate abalala bakunyiiza olabe nabo ekyokakunyiiza you delete erase webale kukola kayimba ne Uncle kayimba kalungi abantu bakagadde webale kusiima wasooka n'oteekayo ekifaananyi abantu balowooza nti oteereddeyo boyfriend finally kyogamba muti tasobola kuba ye si musajja si musajja mubi seeka yani oli siri tekenisi tebanateeka kompeta so ndi waddembe okuba nti baproducer batandise okuyimba ate nga bebaproducing ennyimba zammwe mmwe bizinesi yammwe esigaddewa nga mmwe abantu naye nga baatandika dda bangi tubalabye abamu basooka na kuyimba ne baba nga balina talents ez'enjawulo abadde muyimbi naye nga alinamu ne ka element kokuba nga amanyi producinga so waddembe okola kyayagala ndoza si kibira market nene for all of us mba musigaza omulimu because bwoli wabanga yasobola okuwandiika ye producingira mba musigaza anti market nene fenna market nene buli omu era aba welcome era bafaani be ne bajja muwagira naffe tusigaza abafu oba lumu n'okugatta bafaani byatandika bitya talent tebagiziyiza omuntu ng'amanyi kyakola oba ng'akyagala asobola okukola bingi kati nze actinga nkola comedy nkola ebintu bingi nnyo I do skits kati osobola okungamba mbu tokola skits ate nga nsobola okubikola n'ongamba mbu asigala eri mu kuyimba oba zisobola amazina n'ongamba nti sirina kuzina mazina so buli omu waddembe okukola kyasobola ani yakuteeka mu skits neteekamu because I can do it ekirowoozo wakifuna otya tewali kirowoozo it is in me like ekintu kyozanya oba okwactinga kimbaddemu ebbanga even before singing nga nkyagala so ofuna omukisa ogukikozesa okikozesa erinnya lya Spice Dana ng'omuyimbi ku top n'okusinga wozanya skits skits zozanya ofunamu bansasula ani akusasula because TikTok tesasula kampani zonna zenkolera obulanga obusinga mbukolera mu skits so buli skit emu nfuna ssente ezitakawa akasente akawerako kati nkozesa acting skills zange to make money ate omuntu yenna alina okukozesa ekitone kye kyonna kyalina akola ssente kati osinga okukola skit kusesa abantu nga sifunamu nze zange nzikozesa nga nkola obulamu bw'enjawulo abawagizi baabamu baba banyiivu nga balaba Spice Dana yeetaddeko simulabangako omunyiivu kubanga mu content gwenkoze asinga okuba ne reach oba omanyi kibaita post reach impressions ne views buba videos obulimu beereddene meaning people love that side of me abaagala acting n'aba music nabo ne bakunyumirwa mu music Spice Dana amaze ebintu ebitambula ku social media bituufu si bituufu olw'okugamba nti mwagala kwawukana ne maneja ebiki nti mwagala kwawukana ne maneja awo era mufunamu obutaka tulinde ebinaabituufu ababatambuliza babannyonnyola fonnaawo obutakkaanya buvaawa tewali butakkaanya gwe ne maneja loya oli mu mbeera noti era okunnyonnyolako emikolo emikolo abagitegeka bajja bategeeza abategeka emikolo bajja bategeeza naye nga gyekiri
simanyi nange noza bajja nange kumpitanga mwe banaabayita nange mpulidde ku kitegeeza waayo emikolo gyonna nga nange baagala nnyimbe njiba nampita lwaki oba weegaana emikolo nga tojja gikola tugirinde then naye nga yo omwami gyali mwami ki tolina gwe mwagala wanfunira nga bwe najja ddi ne mbagamba omwami gwe baani ababagamba baani kati lwaki ba inno temudda ne babannyonnyola kubanga bazimanyi ensonga singa nze omwami taliiyo teri mikolo omwami obadde oyagala tukolera mikolo tukwatirako mu kisenge mitingi zaki tuyinza oba nga tujja kuba twesobola ng'akaseera katuuse nze ndikyaliwo lwaki oba tompita mu meeting mitingi ki nange mumpite banaye mu mitingi tuyinza oba nga nakyensubwa nga simanyi kiro ssaawa musanvu mumpite nange bannange mbere ku mitingi abakwogerera nti emikolo gye giri tebakwagaliza kireka banjagaliza bambi oba nkaddiye ennyo nga mbatamya kuba ku lujja simanyi naye ebintu biva wa katonda era when the time comes naye nja kiwelkaminga kubanga nange saagala kubeera nakyeyombekedde but it's not yet the time okubala gyowanita kawalya yagambye abayimbi mufumbirwe abawasa bawase mukyalire ku baana tujja kuzaala twagala nnyo 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 nze personally njagala ozaala njagala ofumbirwa naye nina okukkiriza ku muntu bukimu kiba n'akaseera kakyo n'abamu bakipakusa ababeera baagala muve ku lujja bane tubasumbuwa nnyo era abo bennyini nyini abakupakusa bagamba omuki bamiwumbi omupakusa bagamba owe mami wange akimanyi ndi bebi akimanyi kyali kito era y'omu yakutadde ku tabasobola kuba ku pressure bantu ogambe nti talina kubeera nakyeyombekedde nga baani abeera nakyeyombekedde kigambo bugamba abakyala abatalina baami bwetaba nakyeyombekedde tebaliiyo mu nsi buli omu alina kyayagala mulamu so nze ngambye ekyo si kyenjagala naye it's not yet the time tulabanga akoze kati yeetaaga famire etuufu mpulira kika kyewammwe gwe nzalabi nze mpulira ekika kyewammwe gwalabika ki nalabika bwe nti yes nsonga eyo olaba ne winta nabakubaako kyanjogerako kati nze njogere ki just nalabye ekyenjawulo muyimbi nalabye kuba nange sometime back nalaba nga ye muyimbi y'omu yagamba mbona kuba najja oluyimba lwe ku YouTube oba something like that saabitegeera naye nga nendaba oluyimba nga yakolera mu track yange one of the tracks batutadde kati ebinsobera neŋŋamba bino byonna bituufu oba omuntu sira anoonya kulippira ku bantu okitegeera but sirina kyenyinza kwogera koze eyo issue eri very sensitive issue erimu family omwana I cannot say much about it bwe oba olaba olowooza kigwawo ekya oyo omusajja anoonya justirere simanyi mukinoonyerezeko mwe mutusinga okutegeera mu bannamawulire ate omulimu gwammwe okunoonyereza so munoonyereza ebituufu than just bye mulabye ku social media lwaki muzaala mu basajja ne mumakweka abaana nazaalawa ngambye abakyala ate nze naazadde linda nzaale nange obimbuuzi ebimu kubitiisa mbunajja oluyimba lwe ku YouTube anti kyova ngambye nti mukinoonyerezeeko because nze sirina budde obwo naye nze nalabye ng'omuntu ampeereza aka clip k'oluyimba nga mulimu track yabatutadde but it's the same person ngamba now what's going on here naye ebintu ebimu biraba bulabi kubanga buli omu yeeyiya kuba bulungi abantu bajja lippira ku bannaabwe paka kuwulira bubi bwe wali okimanyiiko weyajjira mawulire n'agamba nti nali simulabangako simumanyi nakati era simumanyi naye nabiraba manyi omuntu wabanga akulumiriza okukola ekintu ogenda n'ogamba muntu kyono mumanyi simumanyi era nabiraba nga simumanyi olima tiimu yange tebabimanyi ebyokubimba okuvaayo ku YouTube batabimanyi so ne tubirima amazzi yo track yakolera mu yange but still you know you let it go olowooza yali anoonya ki I don't know tumuleke tutumwogerako nnyo kale gyebaleko bulungi kozigwe wasalawo kubeera ng'ogaba musimbi kampani yengabye omusimbi nze brand ambassador era nina okubaawo ku mirimu gya kampani lwaki bayimbi banno tubawa kati koolina because olabika nga endorsement olina nnyingi ate abantu bakwagala si kibi okuba ne endorsements kyekimu ku mulimu gw'omuyimbi
yenna ali established nga brand oba olina okuba n'abakwesiga okutambuza awamu emirimu gyabwe naawe so n'abalanduzi balina ebyabwe birala bakola so muyinza okwebuuza lwaki omuwanguzi abikkiddwa oluseke nza okuba wano kabooda nena ne zisseewo munda nga zisonga zigoberera muwanguzi waniriza ku tv blogger youtubers ab'enjawulo obulamu bulungi obulamu bulungi nnyo very very good bulimu 22 betting obwavu onaku zino abantu bawangula bwanguzi so olunaku olwaleero 22 bet tugimanyi ekampani esinga omuntu mwayinza okubetingira nebitambula bulungi nnyo tulina kyebayita best odds tulina bonuses ebintu bingi nnyo abamanyi akusiba akula kikitegeeza so leero tufunye omuwanguzi ku bangi betufunye naye manyi okuwangula sente zino figures abazitegeera obulungi si kintu kyangu nnyo miliyoni 2 n'okusobamu era netwagala tukozesa omukisa guno okwebaza baclients baffe wamu n'okuzzaamu amaanyi abo bennyini abasiba obupapula so ensonga lwaki tuli wano olunaku olwaleero nga tujaguza omu ku bawanguzi baffe naye ate asukkulumyemukko ku balala yes uno si kuddiza ono muwanguzi effort ye maanyi ge weewaawo tulina campaign tulina okuddiza okugenda mu maaso naye tekuli ku kino tulina baclients baffe okuwangula emitwalo 10 abantu 135 yes nga buli wangula emitwalo 10 era abatugoberera ku tujjaffe Facebook, Instagram, Twitter bamanyi ekigenda maaso era bamu ku ndowooza bawangudde naye kino kyanjawulo omuntu bwasiba akapapula nateekamu akasente aba asuubira okufunamu so yono y'omu kuba talafiya n'asiba akapapula lwakuba nti zino sente abantu abali balowooza nti bintu si bituufu oba scam naye amanyi okubetinga amanyi kyekitegeeza kyota n'ogamba kampeeyo emitwalo gyange 7 bakakadde kalamba oba omanyi kyosuubira okufuna so si kyangu si kya bulijjo okufuna sente bweziti omuntu anategeerawo nti no bituufu nga n'omuwanguzi mumuyisa amaaso oyagalamu okuba katalimbwa gundi ebintu ebirimu sente eri omuntu nga yagamba nze sijja kuba oke olaga feesi yange naye nja kuba happy okujja okujaguza ne 22 bet naye ebintu ebirimu sente tutegedde bitabula abantu bafudde miliyoni 2 si sente ntono nnyo so for the safety of our clients n'omuntu nga ye kyayagala okusalawo kola bulakyo obulaze oli otese naye jakugerako engeri yonyisewo tukirizibwa okumanya kumanya oba nerinnya nalyo my name is Oscar.